Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wekitibwa Allah tumwebaza. Akyatuwadde obuwangazi. Tumusaba okusasa n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gwe yatutumira nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Tukyagenda maaso n'omusomo gwaffe ogwa Yasarna. Kino ekitabo nagamba kiyitibwa Buku Iqra, tuli mu mujaladi ogwokutaano era nga tukyagutambuza mpola mpola biidhnillahi tabaraka wa taala. Naam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Tugenda kusoma ku kibayita idgham. Idgham twamusoma okudda. Idgham twamusoma okudda okuva mu ahkamu nun sakinatu wa tanwin mu namla ya nuni ya sukun twamusoma okudda. Naye zino just examples za idgham. Kitegedde jika twagamba idgham kitegeeza kubuliza oba okuyingiza, insertion, okuyingiza ekintu mu kinne waakyo, that is lughatan mu lulimi. Naye mu mateeka twagamba nti idgham kitegeeza kubeera nga osisinkanye ennyukuta eya sukun n'ennyukuta empeerere. Kati eya sukun eba egenda kubulizibwamu eri empeerere zaatulwe ng'ennyukuta emu ng'eggumidde. Okitegedde? Tugamba nti idgham abeerawo oluvannyuma lwa nuni ya sukun oba tanwin. Kati nga walaba kana akabonero kana ka tanwin mu maaso ne wajja ennyukuta emu ku nnyukuta eza idgham. Tuzimanyi ziva mu kigambo yalmaruna oba yarmaluna, omuli ya'u, omuli ra'u, mim, omuli lam, omuli waw ne nun. Ziri mukaaga. Mulimu ya'u, mulimu ra'u, mulimu lam, mulimu waw, mulimu nun ne waw. Nun neki? Kanzide. Mulimu ya'u, mulimu ra'u, mulimu mim, mulimu lam, mulimu waw ne nun. Okitegedde? Kati emu kwezo bwejja mu maaso ga nun sakina oba tanwin kitegeeza nti nun sakina egenda kubulizibwa muki mu nnyukuta eyo era zaatulenga ennyukuta emu ng'eggumidde. Kitegedde? So mulimu idgham okuwuna ne idgham nga si wakuwuna, idgham bighunna, idgham bighayri ghunna. Kitegedde? Ebitwabisoma ddala ne weesibiddamu. So kati ekigambo kino kiraba kiri khayrun, khayrun, ate kino kiri kitya? Nisaun. Kati senga kino ekigambo okigatta ne kino n'oyingiza tanwin eno mu nuuni eno kiba khayrun. Kitegeeza tanwin eno eyingidde mu nuuni eno ne kiba khayrun nisaun. Onfunye? Khayrun eno ra'u tanwin eba evuddeko akamu nefuka dhamma neba uru, eba uru. N'ogamba nti khayrun nisaun. Okategedde? Oba tokategedde ddayo mu musomo oguli full ogwa idgham gye guli ku peji yaffe eno kweguli scrolling wansi ojja kulaba ahkamu nun sakina, ennamula ya nun ya sukun ne tanwin mu ebiri. Naam. Kati wano tubuliza nuuni eno mu miimu eno ne tuzaatula ng'ennyukuta emu noga nti mim. Okategedde?
min ma'in min ma'in وغرقد من ma'in botyo. Naam, tuvude yao tugenze mochi mu ayat za Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, twakali example. Wama lahum mi enengide mweno wama lahum min eno engira mweno olegede kati boyingira mweno negena kuangala mkatono kibere minna olegede minna wama lahum min nasirin wama lahum min nasirin wama lahum min nasirin musuratu jathi yange gwakao Allah da yugira kuba kafida bagenda okwingira ejjana tebagenda funa mutasa oshegede wama lahum min nasirin tuvudewa tuzan huwa fi dalalin mubin huwa fi dalalin mubin huwa fi dalalin mubin. Naye wano ono kunywezaawo n'obuliza tanini muki mu mim nuga limu dalalim dala dalalim mubin على الصاد صي صراط wala bantuza ta eno tanwini eno egenda kwingira muki mu mim oshegede tugambe mustaqim على صراط مستقيم على صراط مستقيم غريد تجنزون ثم دمر ثم دمرنا الآخرين ثم دمرنا ثم دمر ne mi mweno egumira nesoka negumira katugamba nti thumma dammarnal nal tukina sika skuni eno eri kulam tujisikire kununi eno tugambe nal marnal oregede eno alif tujibala
tojibala because maaso waliyo lam ina sukun. Eno sukun egenda kuta alifu eno ettene eno okitegedde, eno egenda kufa nene efe okitegedde. Osike sukun eri kuki ku lam, eno sukun eri ku eno lam. Kakati eno alifu eno egenda kuwangazibwa eno dabo e okitegedde, egenda giwangaza tugambe nti akharin 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 thumma dammarna al-akharin. Ofunye tuli wano. Qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tanwini eno egenda kuyingiramu eno mim, eno alifu efe because shaddeta enyukuta egibere emabega senga tebakoki mpereze kati alifu egenda kufa. Tugambe nti qalilan ma tashkurun. Qalilan ma eno shin ya juka ya omuganda wa shin ekitegedde. Kaga oboyaga kwogera shin okugamba ya awo nyini we ya weva ne shin weva makati gaki ngolemi noga dash so si dash. Qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Qala innakum makithun. Qala innakum makithun. Qala innakum kumma iyo mimi ikuachi ya buri ya mweri. Barakallahu fikum. جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.